Mr. Roa Ahmed tetuli basanyufu gy'oli ssebo. Wayonoonye firimu yaffe ya Customer Care. Kasita wakutte abazannyi babiri omulundi gumu n'obakyusa mu firimu ya Customer Care. Tetuli basanyufu. Mwatuse Moods singa ffe abalabi. Era kasita twabirabye. Moods eziraba Customer Care neefa. Okwata otya Hafi ne Nakimera ne mubakyusa omulundi gumu. Omuwala gwe mwatuteddemu mu kifo kya Hafi. Kyekituufu si kwogera mu bubi mukama waffe si kuyama tukuyisaamu maaso naye tekivaayo bulungi. Okyuse Hafi omuwala abadde azannya kalakita. Omuwala Hafi abadde azannya bulungi. Mukyala Kyobe abadde azannya bulungi. At the same time ate mukyalawo ne mumukyusa ne mumugjamu. Mukulu Lubo watwagala Hafi original. Ono Hafi gwe mwatuletedde ow'ekitupuli tetumwagala. Twagala Nakimera original. Ono Nakimera gwe mwatutereddewo oba mu kifo kya Nakimera mwataddemu Vanike. Twagala Nakimera original. Mukonvisinge abazannyi abo bakomewo Mukulu Lubowa. Kuba mwatuse Moods. Nagenze n'ensoma ne mu comment section. Abantu si basanyufu. Moods z'okulaba firimu mwazisse nga ffe abalabi zaatutidde ddala abamu twakoye n'okkowa ne tugamba oba abazannyi baali nga tebali ready lwaki season tubagireeta. Kuba n'abazannyi tubadde tumanyidde Hafi original ne Ssengawe Emberenge. Kuba ekiwala kibadde kijjayo nnyo kalakita eyo nga kizannya bulungi. Ng'ebintu abikolera ddala nga biri personal ng'olabira ddala kintu olabira ddala ng'olinga atalaba na firimu ne Nakimera yennyini. Ne bano be mwatuleetedde. Ate oyo omuwala gwe eyazze mu kifo kya Hafi ayagala okugezaako okwogera nga Hafi. Oba mwakyegendereza ayagala okwogera nga Hafi naye ate fesi si yemu neya Hafi. Twagala Hafi original mukyala Kyobe, mukyala Mulangira. Twagala Nakimera original mwannyina omulungi omumbejja Nakimera, mwannyina wa Kimera gwe twagala mu firimu ya Customer Care. Muperereza abazannyi abo bakomewo betwagala nga ffe abalabi ba Customer Care. Esi butereevu oli kujjika media kwaniriza ogamba otya kansubire oli bulungi. Tugatandise bwe gatyo n'omwami oyo abadde akomplaininga ku muzannyo ogwa Customer Care ng'agamba ye ebyakoleddwa eby'okukyusa abazannyi tebyamusanyusizza wadde yadde nakatono. Abagoberera omuzannyo gwa Customer Care mwabaddewoko enkyukakyuka mu muzannyo guno we bakyusizza characters nga muno mwe muli character eya Hafi nga bagikyusizza ne bagiwa omukyala awo omulala nga kati yagizannya, ne bakyusa ne character eya Nakimera ne bagiwa Vanike official nga kati era yagizannya. Kino nno kyanyizizza abamu ku bantu era nga kati ku social media bali mu kwebuuza lwaki aromantic yakoze bweti. Omukulu Abe Bulondo yavuddeyo n'ayita ku mutimbagano ku Facebook ne ku TikTok n'ategeeza nti waliwo ensonga ez'abaleetedde okubeera ng'ate munnange bakola bwe batyo okubeera nga bakyusizza abazannyi naye nga tekwabadde nabo kwagala kwabwe. Waliwo ebyabawaliriza okubeera nga munnange ate bakyusa abazannyi bano. Era tewali ensonga teyagiwadde naye nga agambye waliwo ensonga ennekusifu eyaleetedde okubeera nga ate munnange ebaleetera okuba nga kibakakatako nga bakyusa abazannyi bano. Naye tekibangawo newe kyali kibaddewo k'enfunda si nnyingi nnyo tusobola okukitegeera tusigale ng'omuzannyo ate munnange tubeera nga ate nga tugunyumirwa butereevu. Ate bwe tweyongerayo maaso abatuuze bezzana batabuse beekyanze lwatamale mirundi Junior butalabikako ku lumbe lwa taata we Ezana. Talabiseeko mu lumbe era abatuuze bezzana ne beekyanga ne bamutabukira nti Junior wandibanga olimu embeera y'okusosola. Kusaba weerabireka n'akatambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Abadde alina okulinnya wano wakitaawe Ezana talabiseeko. Junior tetumulabyeko naye nga mirundi ya muzaala. Kati Junior waba talabiseeko
analaga atya obuyinza analaga atya nti kama emirundi abadde mwerufu okitegedde kati ffe abatuuze nze bamuta Katumba Wankima abatuuze tugamba Junior abadde n'okujja mu mwaka atatawegana ag'Ezana ag'Ekabalagala ag'Ekyengera n'eri gye batugenda okuteka mu mirundi talina kusirika talinye ku Zana okitegedde tazze alaluwa Junior kati mpulireko nga mugamba temwagala yes buterevu yonno ye mutuuse Katumba ng'agezaako kulaga obutali bumativu ku kya Junior okubeera ng'ate munnange italabiseeko mulumbe Ezana era ng'agamba ono yandiba ng'alimu embeera ez'obusosoze teyandikikoze buterevu. Ate bwe tuyongerayo maaso ye Namwandu mukyala w'omugenzi Tamale Mirundi avuddeyo n'atutegeeza nga Tamale Mirundi bw'abadde omusajja omulungi ennyo omusajja oweggonjebwa omusajja atayina wadde yadde obuzibu wadde nga ffeeno abadde bamulaba ku TV tubadde tumulabanga omusajja omukambwe omusajja omuzibu ennyo naye ate bw'abadde nga atuuse eka abadde nga atuuka nakkakkana ne badda mu bya mami na dadi mwami na mukyala nga tebayina wadde yadde obuzibu wadde ffeeno ku screen tubadde tumulabanga omusajja omuzibuzibu omusajja omukambwe mu ye omukyala atugambye Tamale Mirundi abadde muntu mulamu nnyo abadde muntu mulungi nnyo okusaba weerabireko amawulire tukyalina mangi nnyo wano ku Jika Media. Enze namusinkanira mu kibuga Masaka olwaleero eyitibwa Masaka City ebiseera ebyo erina olupapula lwa lipoota nga ye mukama waalwo ndaba nga ndi muwala mulungi nanjagala twogeramu ebigambo byaffe byesikubuulire netusiimagana era netutandika okwagalana obugambo bwali bulungi era nga bunyuma kyova olaba yantengula omutima ekitegeeza omugenzi yali amanyi okwogera ebintu ngeri kati ate wayogerera ewammwe ebibanyumira naye ate nze gwabadde asinga okwagala nawe okimanyi nti gwe gwasibaga kyensi yonna ekimanyi tebadde ekimanyi kati njogera kuba takyaliwo naye nga abantu bonna betuze tutambula nabo ekyo babadde bakimanyi era nfunye okusaasirwa kw'amaanyi nsigadde ntya n'abeerawo ntya naye mbadde mukyalo omukkiriza Katonda ajja kuntemera ekkuba awatali kuba. Eso yonno y'omu ku bannamwandu b'omugenzi Tamale Mirundi era nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Tamale Mirundi Katonda agulamuze kisa buterefu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe nawe natama kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge terabira kutandinga on notification bell yo buterevu ja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba osanga kalango nawe natoka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video no jakubeera nga ogimpedde like mubatwabira ebweru w'eggwanga kusana mwe abatwabira n'awaka mu ggwanga Uganda nyongere okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala weekumire bwekumizi ku Jika Media tukyakomaona amawulire amalala mangi nnyo kyoba okola subscribinga likinga eno video endowooza yo oba ogirina osobola ogintera butereevu mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.